Breaking news okuva mu ggwanga erya America eyina amawulire ge bagezaako kweka ge bagezaako okubanga tebakkiriza mainstream media okubanga eyisa oba ge bagezaako okubikkirira mawulire ki mawulire Houthi okubanga babakubyemu ku mmeeri zaabwe zino zi carrier ze navy ship carriers eziwangalira mu Arabian Sea ne Red Sea. Kati kigambibwa nti Abamerika bagenda ne balumba Yemen ne basuula bomu ku dipo zaabwe ne bakubasana nga obamanyi bona Abangereza batero kikola bonna. So Yemen ne bagamba nti naye bano abantu lwaki tetusooka ne tubasampolingako. So bagamba nga according to Pentagon bagamba nga 11 November omwaka guno Houthi Houthi bagamba nti emeli gye bayita Arabian class guided missile destroyer USSR Stocktail ne USS Springs zalumbiddwa bagamba nti 8-in-1 attack ofuna bulungi zalumbiddwa kangambe emirundi 8 naye nga mu kifo kimu. Yes, mirundi 8 mu kifo kimu. So Abayemeni balumbisizza kye bayita 5 anti-ship ballistic missiles 5 anti-ship ballistic missiles ne bagirumba ne 3 anti-ship cruise missiles ne naye bo bagamba nti no damage was done. Tuli ku mawulire ag'Amerika bagamba nti no damage was done, no injuries were reported. All zino missiles zonna ze babasindikidde bazinterceptinze ne drones. So tusuubire nti Abamerika bajja kuba baagala revenge, bajja kuba baagala okulaga nti ffe temutuzannyirako. Naye okusaidi amawulire ate agava ku saidi y'Abahuthi bagamba nti bo egundi zaabwe eryato erimu oba wabiriwo amaato ge baakubyeko onfuna bulungi nti waliwo maato agalumbiddwa nti waliwo ge baakubyeko ofuna bulungi waliwo video ngezezaako okubanga ngifuna eyasoose okufuluma naye nagenza okuddayo kubanga ngifuna ku Twitter nga bamaze ogijjayo. So they are trying to make sure nti tewali videos fuluma on this incident. Kino sikirabangako. I have never seen social media as clean as it is today. Nti amawulire yes America bakkiriza nti emeri zaabwe zalumbiddwa naye tewali video eraga nga zirumbibwa. Ka video kabaddeyo nze nakalabyeko n'agange naye tugenza okugira nga ka video kagenze. Ngenzo okwagala okafuna nga kagenze. So video zolabaawo ze ziraga embeera erimu embeera emeri gye zirimu ezalumbiddwa Abahuthi nena of course tusuubire nti America bajja kwagala okubanga balumba kuba bagamba mboto bagenda baviirakaawo eyo yembeera eriwo gega amawulire America gegezaako kavaringa nti okubala because this is very bad in a way that NC oba abalabi abalabo balaba nti emeri za America bulijjo ze batugamba muzitambulira mu bibinja because this move tezitambula lowozokka. This Abraham Lincoln eyalumbiddwa tetambula yokka zitambulira mu bibinja ofuna bulungi zitambulira mu bulinja. Ka video akalojja kulaba nga ennyonyi bazisimbula okuva ku mmeeri eyo during the attack.